breaking news ekitalo nnyo nnyini ddala omubaka Shamim Malende ebeddala agavaayo tekesanyusa kati ono omukazi wattu amaze ebbanga nga ali ku ndiri era emyezi kati egiringa 3 ajjukira olujjukira ababaka bwe balwana ku ntalo z'emmwanyi era awagambye okuba nti yafuna obuzibu up to now Shamim Malende abadde abeera malwaliro wetwogera amawulire gavaayo addusiddwa mu ddwaliro Nairobi nga biwalataka era nga mukazi wattu oluvannyuma lw'okubeera ako awo ensambya n'abeera nga awadawada n'obulamu apanga kino njagala osukolakinge olwensonga amawulire olunaku olwaleero nina mangi bampita hanzi kakati akatambi ako koolaba kigambibwa omubaka Joe Ssenyonyi yakafunye naye yakapositinze era nateekayo nti ababaka awo we badde bagenda okuba nga bafuna akasente olunaku lwali lwa Mande era mu bigambo by'abantu abasinga ebeddala abasinga abannansi si birungi okusinziira ne ku Bobi Wine wano kati Bobi Wine agamba bw'ati njagala owulize message ababaka bagenda ku lunaku olwa Mande kigambibwa ne bafuna akasente oba ani akakwata kana akatambi naye nga yine akakwata ababaka yali abakwata nga bagenda okuba nga bafuna omunyago gwabwe ku ggwanga lya Uganda okusinziira ku Joe Ssenyonyi eyakapacities n'akatuterayo kati Bweni agamba okujjako nga tukirikize bano abasajja ba NRM ne Chief Priest waabwe Museveni tujja kusobola okulaba nga ensi yaffe ebeera free kakati njagala kusomera nga mu bigambo by'olunyanyimbe byalutaddemu agamba until we kick out the national robbers movement bigambo bya Bobi Wine wali ku mikutu gye nga agamba nti okujjako nga tubagobye and its chief priest Yoweri Museveni our country will never be free from this blatant criminality with impunity natekako parliament ya Uganda era bwatyo akatambi kano nga kalaga nga ababaka bwe babadde oboolyawo bagezako kubanga bakwasaganya emirimu gyabwe wabula kali akalaka enkulaze Joe Ssenyonyi nsaba nako nkwongere nkakulage simanyi njagala ompe comment yo olwensonga ate wetutuuse wammagwe bino byetaaga nawe obyerabiddeko ababaka bangi kati omubaka omulala gwe njagala okusomera ye Honorable Zaake Francis Butebi nga ono naye talina bigambo biwamu eri bwakulu era nga naye agamba obubbi bo bandibanga bususse kati Zaake yagamba ati agamba bino byonna byatandika mu meeting eyayitibwamu government chief whip ayitibwa Dennis Obua omukulu bwe yali caucus during their caucus agamba nti so it is clear from their discussion awo kiba eyalinga butereevu era kiba kikakasibwa butereevu okusinziira ku nteeseganya ze bakola era eno caucus yakiyalingibwa Mr. Museveni okusinziira ku Zaake agamba nti while they are talking about the amendment of the UPDF Act some MPs from NRM and a few from opposition began demanding money for passing the controversial coffee bill agamba nti babadde nga bali ku kutereza tteeka ly'aba civilian kubanga tebagenda mu kooti z'amagye kukozesebwa Zaake agamba nti wano we basobodde okubanga obaolyawo abakulu batandika abamu mu opposition n'abamu NRM okubanja akasente ak'okuyisa etteeka ly'emmwanyi kati kitegeeza etteeka lyajja nga kwaliko akasente agamba they had previously been promised 100 million, but when they got into discussion the UPDF Act amendments, they still demand more than to make it 200. Agamba abaka bafuna sente muganda wange agamba nti
they had previously been. Okay, agamba nti baali basuubiziddwa $1,000 wabula we wajja etteeka lya UPDF Act okuddamu okubanga balikwatamu basigala bagamba nti kati ate twagala 2 ababaka okusinziira ku omubaka ayitibwa Honorable Zake nga bulabaawo byagambo byayogedde kati ababaka bati bwe bagenze ne bafuna omunyago okuggwanga lyabwe kitegeeza nti bensi yaabwe kali akamayinja baba bagitunzeeko akatundu kaabwe bona basobola okuba nga bakivaamu. Ekirowoozaako ki teeka mu comment section tweyongereyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda n'edda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.